omala okwetuga bw'oti tekiriyo omuntu eyeetuze yenyaga tukuyita kwenyaga ffe abaganda kakyogala wano nekiddeyo n'okutwe gwakyo n'okutwe me I don't trust anybody. I don't trust your medical doctor. I have my medical doctors abaana bange era etteeka terikiriza mwana dokita kujjanjaba ani famire owange azijanjaba abange bentrustinga bokka bano ababbi bano Mirundi maybe tofa ku bakyala bo obuyaayo obuli mu bakazi nkugambye bwaliwo dda naye tubuleke bukule bukuzi abaganda bagaa nti birungi si birungi omwana afaananya ow'omuliraano nti yasabayo omuliro omanyi lwaki mu baganda enkoko girya na muliraanwawo yes kati sooli enkoko ne muliraanwawo dirira ti nontagirabamu nkoko nkulu kitegeeza naye amwendako ate tomukuba ojja obajulemu giza ti olabe kyefaanana efaanana ekyo kyennyini tulina okwalula abaana okwalula mu buganda baddira akayenti kakumanga kalira ka mwana baddira omubisi ne baguteekawo ne bakasiiga omuzigo ne kafulootinga ate ffe ab'enkima tuli hard ow'enkima kasa mukalana n'omukazi in the old days ti omwana wange oba si wange what does he do mugenda mwenna ebunjakko ne bakwata omwana w'enkima ne bamukanyuka mu nnyanja ajja n'enkejje mu ngalo which is not true but they are determining if this woman can reach this level of accepting to throw her child in the lake talina gye yayendako waba olaba bigeyo ati mwana wange akoma mu kkubo believe in those things more than you believe in I look into the wisdom nti when a woman is determined it takes a step to save a mutwalo nebino ebyammwe abaana bakafeera abali bakayana DNA beyajjamu ebisajja ebyo babiwa sente me I don't trust Joseph Tamale Mirundi DNA agiganyi tonakungugira Aponye yes me tell you Aponye mbadde mumanyi nnyo even in his troubles he sent me 300,000 dollars mutwala aga dollar sente abadde ampa bulijjo nze mbadde manyimanyi n'Aponye why Aponye naye bakololokoloto mwasomera bwerere obulokole that's why I cannot be a mulokole I worked in a state house I didn't see the single mulokole maybe this is a new brand natenga abakolayo bonna asinga abalokole they are all sisters ne kanisa ze basabira mu tuzimanyi state house I didn't see my version okola ne maama nga tuli mulokole ove mulokole saabalabayo nga balina ne fellowships they even worship balina ne saalabayo balokole state house I remember one woman yansabiranga oyo was a committed mulokole I think I saw one in 14 years kakati kyekali kukuboolera nti abo akalolo okulutumba ewoonya Museveni ng'ategeera nti covid yazze his decision was to close Kampala for 2 weeks waliwo omusajja bamuyita Owooli naye abantu bano balina ebikolimo bingi abantu mwe mulina ebikolimo bingi Owooli came there in tears. Owooli was a senior man in High Commissioner for Refugees, an organization called the United Nations High Commission for Refugees. He had been sent to Malaysia. A senior man. Never muyitayo. Never mutwale wa Museveni. Never mutwale wa pe. Batuke wa Museveni yakola calculations. If I want to local Kampala, nga family nti wadde bukina na kino n'amata agatalibeerayo ate ffe tuli kanoonya amata ge baawa abaana ne gatajja ate gavumenti yamukozi ejo kanoonya olaba abadduka muri gavumenti za Afirika bakukwata ate yammwe evuddeko kakati Owooli bwe yavaayo what happened sente bazibawadde balagidde finance bakwata omukazi gwe bayitaani guwaatudde ne bakwata Owooli ne bakwata nani omulala adayangeza
nenyini nsinga ingeza awoli ababalira bifu nedda sente bazifunye bamukuba mu kkomera ne bagamba nti ewaabwe basanzeyo ensawo naye nze mbasoola eddala obala nabatamwa nnyo. I hate these people more than he hate himself. I hate you more than he hate himself. Era yesterday there was a meeting nga njiraba ku byuma bya mbuye must abandon muhozi tumuwe sente waba wakyogera mwanjoga ne munjoga Museveni yakanyuka kujirikitinga embwa muhozi yali swalise my dignity and status mukidde mbawampe sente mukidde mutembadde w'emyaka 10. Even God cannot separate. The only thing. They were telling you a simple thing. Denounce Muhozi and the Bipe. Denounce Muhozi and the Bipe. By the time they antagonized me in 2014, Muhozi yaliwo. Tambidda mukomanyoko. Muli basiri bisajjamu. Mudamu mumpita kale mbatulikiremu. Address the real issue, you people. You have said the issue. Nabagambye mbayinako recording. The pre-harm judgment batula n'abalamuzi tepu njiina after the court ruling gundi njiina nga baagala okubba ebintu ya harm mbiina katugende ku Aponye era nabagambye leetamu awoli ajja kaleeta akatabo ajja kaleeta nabagambye nti gwe muba temwagala era Museveni mu meeting yabagambye mpulya tape eyo naye nginoonya. Museveni is looking for this tape. Bwe mba temwagala ngikube nagiwa Museveni oba Muhoozi mumpe sente kati muteekamu bibibitalo mukono wa mbuzi ate nje gikuba olabe judiciary bekwawo nje gikuba kubanga badde mukunepangerako tudaivaasi kakati nkuga nti Aponye bamutuukira naye kaloola okulutu ate teyina mwana oba obbiraki kakati batuukirira Aponye bamugamba balimbye Museveni nti balina sente bazikubye tewali sente neeki nemu balimbye Museveni jangu olonkinge baali tebalina kyebalonkinga debwe nti Aponye nabaga nze ninawo tuyambe Museveni ajja alabewo sembulensi of ki obuwunga n'ebijanjaalo bino baga nti yagala abantu ebijanjaalo anti wulira social media ate bakimanyi wamanya tolifa wulira ebivundu tebamanyi sitoole. Aponye bw'amala obbawa nannyini nsi n'ayita ne bayita Mandela nemakubira ayina obukooti obukunukidde emmengo Mandela n'abawa miliyoni 10 kabaka n'alimba nti yazibawadde. Mandela ajja ku board Mandela gundi oyo omulenzi oyo Makubuya yeroya wa Mandela. I have recordings. Don't panic. Mandela ne bamujjako biliyoni ezi ne baddira obuwunga bwa Aponye n'ebijanjaalo ne babiteekamu ettaka. But you know Aponye omumanyi gwe. You think Aponye is Aponye? You think Aponye is Aponye? This Aponye you think is the one? Apollo nenyini kampuni bwasire kwamanyi bwakyo odduka buddusi Aponye si yeye eyawa Aponye sa Aponye nkubuulidde nze nali namaze dde obitegeera bwe bagende ba pulezidenti nti mirundi atuli bibi muyita okoleki Katongole yali chairman najja ne mugamba nja kuba abusenga n'akasajja k'emmengo ne Mandela nja bakuba kubanga you have evidence on recordings. Nziyino Mandela ayingiddemu ate zaamufa bwe nabakuba amakulu yonaka n'obukooti kabaka tawanga yadde 10 sente zaali za Mandela. I'm telling you, I have recordings. Several meetings took place. Kati bwe mbyogera Aponye n'ampita. This is my first time to see Aponye. Aponye n'angamba, why are you supporting me? Defending me? Ofachi nesi. Nemugamba Aponye, you think I'm supporting, I'm defending you? I don't know the Aponye I'm defending. Nebuuza Aponye. When you hear what I'm doing, you think I'm supporting you? I'm supporting you. I'm supporting you know the owner of this company. He's the one. Ateke ettaka. Bane bana abasajja bakambwe. Ettaka mu buwunga. Mu buwunga. Si mu Aponye.
mulini nga basi wa family first family ne yateekamu ettaka first family. Abantu bali mu kuyaba musajja aleeta ebijanjaalo temukimanyi era yafiirwa the man lost ebijanjaalo babiteekamu ettaka deliberate Mandela ajje ku gundi nga Mandela badde 5 billion kabaka alimba kabaka teyaleeta yadde 10. I can play the tapes, the recording is on the video. I'm telling you. Yes. Nkukwanga limba sente zava wa Mandela ekyo tebakyogera mu bantu kigambo kinene abantu badulina bateka ku reduce them where they belong. Kakati ate gwe tukimanyi bamaze omukuba bwe bati Aponye naye nga Aponye is not Aponye. Yes, Aponye is a member of the first family. Naye nebijanjalo n'obuwunga babiteekamu ettaka abakalulu nga baagala gundi Mandela ajje ab'omu kibuga baga bamanya Aponye nkubuulidde ate bamumanyi nga bamulaba Aponye waawa Aponye mumanyi ayina eri Aponye yasubula yatikanga ebyo byabulimba Aponye mumanyi naye Aponye yennyini Apollo Nyegame Aponye mukazi eri Aponye yizemuma nkubuulira Apollo Nyegame Apollo Nyegame tulina ekituyita gundi tubayita nominal partners ne bakozesa erinnya lye. This hotel Aponye let me tell you, me I know. I've been talking to Aponye, and when I went to Aponye, you ask Aponye workers if they don't know me. They have been a frequent visitor to Aponye. Kati wano akubuuza, why are you defending me? Omugamba ki? Auntie, I told him, I'm not defending you. I'm defending the Aponye, you know. Mirundi. The man was here to tell us that. I'm telling you, gwebuuza abakozi ba Aponye. Nti Aponye yono. Aponye yono. Naye abaana abo nabatya. Batire ettaka. Noli kuba mu member wa first family. That is too primitive. Nkuwulidde. Oli ali olettaka. Ateeke. Baliteekamu. Bano balina ekyo batakola. Ku ssente nga badde Mandela badde ekirungi recording zezina Mandela bamuyitako ne mu meeting ne bambuuza business nti nziruse kati nga yagaba 5 billion Mandela yali agamba agenda kumpabira nemuga agenda nkwabi Mandela agenda nkwabi go nakikeninga nze bwe nkukuba ebyuma byajja dda kakati nateeka nkubuulira ekisesa ate Mandela sente zebali bamuwadde mu Bank of Uganda omuntu yagenda naziye 5 billion nga tezibuuza ku Mandela Aponye ezaali ez'Aponye anti Aponye bano nga balowooza babbye zaani z'Aponye Museveni yamuyita Museveni yayita yazibba 5 billion namuga you stole my money from Bank of Uganda. Did you do it? Yes. Bring it here. Bring my money you stole from Bank of Uganda. The money took the money there. Bano bazimusondera ate si yali azibbi aye yali agency yatomera butomezi kakati nina recording sente Uncle Sam yazimuwa 5 billion nga Museveni bwe yazwali wa Museveni yamutulula yavuga ati have you brought my money? Yes, your case. Where is it? It's here. Put it here. 5 billion. You can go. Omusajja yagamba could I move? Could I move? He looked at me. Could I move? My legs could not move. Jenga kukubira akatanga. Legs were heavy. Siduka. Otambula. Anti banne bamubuuza nti what has he done? He asked me, have you brought my money? You stole from Bank of Uganda. You said yes. Yes. Omanyi nti bamutwalako ne kugundi ku side headquarters akole statement. Ku sente ezo z'Aponye ate zaali z'Aponye bo bali balowooza babbi Aponye nga z'Aponye wawa
so nenze bena abasajja kyembewunyako omusajja akugamba ati ono mwannyinaze kuba aliyo abasajja abakuuza abaleka bakazi babe bakoleki bakuule namukutega mwannyinaze. Why? How is it common for grown-ups to move together? It's very common. Yes. Even if when you arrive in such a place you can tell a lover and a lover. So ogamba nti Aponye teyateekako ttaka mu kawunga. No. Kwa bantu baga yayagala kuweza. Aponye was eliminated by Mandela. But Mandela did not participate in kuteekamu ettaka. Bali eliminating and Uganda Kalolo Kulutu went to Aponye nti sente tuziridde naye Museveni agenda kuloncheka tetulina ke tulinawo. Aponye had his beans in the store ne kasooli we nibamuga tuweeke ebyo tukwongere. Mukuye n'obukotikoti bwa bukunukidde kabaka tawangayo 10 sente bazijjamu Amandera. Challenge me, I play both recordings and the video. So are you going to I wanted ugenda okuzika but njagala nnyo genda naye I have no fuel. Yes, you have no fuel. I have no fuel. Naye mbadde njagala nnyo genda Aponye abadde mukwano gwange. How much fuel would that? Omanyi mmwe kambabulire nze abagagga wano bonna mikwano gyange kubanze nayiga ekintu kimu oyagala kuziika wekwasa nayiga ekintu katolwano wagamba obadde tolina mafuta sabani amafuta akale waponye ayina sente ono ayagala genda kuziika Aponye ate nandigenze naye ntuukeyo naye talina mafuta ane mutuweereza amafuta agenda aziika Aponye aleme kwekwasa tugenda babiri. Nkubuulidde n'abakozi bammanyi ewa Aponye era Aponye yambuuza nti ozze wano nkwe ku kawunga nemugaa nti owaaye akawunga sikako kwajja kundipotinga nabbi natujja wano akawunga nenkubula akameiringa. He gave me obuwunga later. Era kankubuulire omusajja gwe nagenda naye ambassador kati ali mu America asoma yali ku Impact. Aponye atuulira ku Impact nga tumudefendinga. Nabuuza undefending oyo kuki ayagala ki? Era mukambabuulire nti intelligence ya Uganda eri poor. Bino byonna bye mulwanamu ebyobuwunga bwe Sudan. The matter is simple. Dispatch a team of food experts. Dr. Manje, bascientists ba Museveni, Dr. Manje, Dr. Ani, bagende balabe. Is it true that they are poisonous or not poisonous? Because the kako has not changed. But what is embarrassing is that toxins in the kawunga. A starving society has rejected the food. Somebody says, let us bring it back. Let me give you a scientific explanation. There is a tablet, an insecticide, which is very dangerous. Bad researcher bagirimiso yakeke. Ekiweke bwekiteeka mu store kigana ebiwuka byonna okugendamu. But its impact eyingira mu bintu byonna ebiri mu store. This is what is happening at your maize. Bakiteekamu kugoba buwuka mu buwunga akati nekibuyingira. Bikola wano mu Uganda. Obuwunga buddukanya abaana wano mu Uganda mubikola. Bali abasajja kankubuulire. President Museveni yatugamba nti yakwata Uganda walaki n'agenda mu America mu marketing. Wano bagenda omukeberanga bisejja. 2 ne bamugamba nti Uganda walaki teryamu manyi. Gamba banana gin. Natwala akabunga kamaganja ati that time was the best nga kajjudde ettaka. This is why we failed to take advantage of AGOA. AGOA Museveni yamuleeta. Yatuuka ewaliganira n'amugamba nti Your Excellency, you are tired of African beggars. I have come here to trade. To access to your markets. But the problem Museveni overlooked nti agricultural products in America, they are subsidized. 3% of farmers produce for the country. Because farming has no money, is not a business, everything in America related to agriculture is subsidized. To encourage people to do that kind of ekyokubiri nti bo bagulira mu kilo.
In fact, it was found out, byatulemesa, two things. One, ennaanansi zirina okuba nga za sayizi emu nga zayengera omulundi gumu. Kati ezammwe eziriko yero wano nezikuba ekiba omuzungu tazigula kubanga abasupermarket obawaabira. Two, abazinoga bayinza okubanga balina okubanga bali well equipped. Sikudya bulwadde bwo n'obuteeka muki mu byonoga situazina okami ebyo wano tetubisobola yo standard eba mpanvu. Kakati they discovered okimanyi nti ebijanjalo ebyo bijira ku gundi ya njawulo according to the color. Buli kala ya kijanjalo ina amasanyalaze geetwala mu kufumba. Ate byo n'abazungu babikola ki bo babipima. The only country that benefited from AGOA is South Africa. Yayina emmotoka tewali ndala. Kakati Museveni ne bamugamba tukole textiles n'aleeta ki ono yeyo Zetu. Museveni yaleeta kananasana namwe ebyalani 10 mmeka n'aleeta abawala 10 mmeka aya ine ebyalani 12 ng'omu atuula omu n'atuulako. Museveni n'alyoka aleeta abaana 10 ezi. Kakati mistake gye yakola yali emu. Toyinza kujja abaana bawala bato 4,000 babateeka mu kifo kimu. Paadi za blocking sewage. Kubanga bonna nga balwadde the factory was killed by pads. Aski kanasa. Abawala 10,000 abakyagenda mu nsonga. That's why when you go to India, the textile industries zibera mu bakazi abakomoko n'akagere. All the women they were in textile industry mu India. Ekyono babukumene babba bwoyogera tebakuwuliriza ofuuka mbwa. Nekye sinnategera mirundi kati oba tolina zigenda kuziika Aponye ate kamiliyoni omulwadde mu Amerika. Sajja mulwadde kamiliyoni mulwadde. Kamiliyoni musiru nnyo. Mulwadde. It's stupid. Kamiliyoni is stupid. You don't have health insurance at your level. You don't have assets. You don't have chi. Akasajja akasiru nnyo. Era kyovula bakakubye mu mawulire ne bakaswaza. Oyo nyina w'abaana abana agende gye yajja oluzaalo ng'ono palaso tannayonooneka. But look at this command. Kabadde keeyagala nti kalina ssente. Ayina ebizimbe n'emmotoka ez'ebbeeyi. Ayibere doubt nti mulwadde. Ababbi ba gavumenti be babikola. N'ezo miliyoni tezigenda mutuukako. Babbi kabaddi. Era bw'osoma ekitabo kyange nkulaga Museveni bamuzannya obubadde. This book is intended nkulaga Museveni. That's why he's a gift to my dear president. Kumulaga bubadi bwe bamuzannya. Dear president. Kakati Museveni. Kakati again is dear today. Yakusulanga ejjirikiti emirundi ombuzaabuza. Yakusulanga ejjirikiti. Ate is your dear president. Omukoyo lyo neereegamu. Tokubaganya emyaka 10 yali alowooza nja kudda. Sidda. Why? The meeting was presided over Museveni, which humiliated, he banded me out of the state house like a chicken thief, and he threw me on a jail. So Museveni has no problem. Is your dear president? Dear president. I tell him, read my book. Ntika yukula bamugoberwa gold security cameras. Bayina kuzirya bokka. Ono eri asumani lukwako. Bamugoba wamba amalwaliro batta abantu bajemu organize. Ne baleta Diana. Everything when you see so a million omukazi sali kye bamukoba kiri eki. Can you say that an educated woman asobola okukoga nti miliyoni 4 byatwala ebintu entebe sali tagaba sali bamulanga bukodo sali oli mukodo Gerald sali bagamba oli mukodo togaba bakusinze babalala babemupiga bakubalula kuvaayo gyo babayo n'owaayo bakubalula togaba abasajja sali togaba abasajja they are heading they should create a VIP miliyoni binazatwala tiziriyo kakati kankubuulize aba abasajja bayiya ddiiro to revive cooperatives babiremu cooperatives ezafedda naye tugenda okusiba bano muhoozi agenda okusiba bano muhoozi bw'otajja leero eggwanga lyekola ekintu muhoozi bw'otajja leero abawagizi twokola ekintu muhoozi bw'otajja leero bammemba beekola ekintu muhoozi bw'otajja leero ffenna twekola ekintu so tumugambe n'amala tulekawo abano tujja kwekola ekintu tujja bwesiba teyinza butajja. This man, the only thing Muhoozi can do is to be Museveni's company. That's why I fell out with this arrogant man. Katuddeyo ku kye tubaddeko
So Chameleone bw'asaba obuyambi gavumenti nga munnayuganda atunze erinnya lya Uganda. How many NRMs have failed to go to their bills which have not been cleared? Nagenda yakola ki? Adeiko to Chameleone? No. Gweba okubye bakukubye. Have you ever seen Bobi Wine asking for aid? Assistance. Okubye kusajjako. Kava wano nyina wako n'akakwata. Ne balaka mu deputy kakubye abantu tiyaga. Nikuvayo n'akatekako. Nekagulawo simanyi office ya FDC. Nekakubye abantu tiyaga ne bafa. Nekakwata entu yako tubonga naawe. Nekabwa amangu olubwa. Nekadduka kabadde kasiba wasale. That is a dog. I have no sympathy for such a fellows. I have no sympathy for the sick Chameleone. In fact, what has suffered what has been subjected to kusasira should be multiplied 100 times. Avoid his colors. We are limbo yoman. Abafere bali wano. Abafere abagala okulya sente. Era akabukedde kakubye. Alajanidde nabbanje ye mama kadodi yazanye busenyi kadodi kazanye. But when they should explain. What's the criteria? Tell me what is the criteria? The criteria of helping people. It's Chameleone. Let me tell you. It's an international star. This is a pauper. And the problem why they are paupers, they live beyond their means. When you fall sick, you panic like a frog. Sente zabadde nyingi. Kuki? Simanyi 10. Simanyi bisatu mu mmeka. Nagenda bamusasulya mmeka. Me, I'm going to have an operation. Nagenda yatukolera ki? Over the weekend, I'm going to have an operation. I don't want state house money. I come from a family. It will be an insult to me. Mirundi mu economy. Milioni ebisatu Chameleone yatembera meka. Dola. Chobola baba mavisa. Twaronga 10 samu. Tazina. Emotoka zakuleza sente mmeka. Tumudde mugenda ku bivulu byako kagwamu. Nze kasanna kalaba kakagambwe empewo etutte tundubaali. Nomanya kaweddemu. Dogo lyo. No, kaweddemu. Dogo lyo liri eri. I salute baby cool. Yetakyukangako. Yalemera ku Museveni. At least ali consistent. Yes, he's consistent like me. Bazunga takoza. Myaka 10 omulenzi agezezaako okunjoga. Ngende himasaba nswerambazi. To come on my knees. Is this the last government? You found me here, you leave me here. The government is to leave them here. You think you... No, unless I die. You want them to leave you here? Abajoze tujja bala bakonga bagenda mu Olympics obutadde. Baduke. The most hated people. Omusajja omuganda omutima ogutasaasira mu lwayi ali mu America. Ekyo tekiriyo. Wagujja. Mulwadde omuyasoose. Museveni yayamba abantu bameka ab'NRM. How many people have died here? Nodira mnagenda notamukubira mizinga. Who connected Museveni to Kabaka? Nagenda. Who used to broadcast their stories on BBC? Bamukubira mizinga ne Muganda bamukubira. Abo twabeesonyiwa. Abo twabeesonyiwa. Nagenda yakola ngo akuwandiika. Naye ono mukuyimba. Senior advisor. Bakamiliyoni Senior advisor. Music wabako. Teyakola ku mizinga, teyatwalibwako bweru, teyakola ki? Ewange muli nyanga yone muli. Nti manga alwadde emyaka gino gyonna nga bamukuba lwa Museveni. Temuleeta amabugo. It means mujja kutujerega. Nti muntu avuwazizza emyaka 10 katugende tubayambe n'obayamba bulungi. Batidde bw'otawa Chameleone Senga ali mu ddwaliro ate bw'afoowayo. Anti bajjaziwa ezo zanguwa. Nze ndowooza nti temuleetanga alizita bajja mukuba amayinja. Manya emyaka 10 famire yange abaana batudde ng'osondasonda amabugo. Ojja kutwewanirako. Ojja kutwewanirako kati. Engeri gye tumubonyabonyezza kati muwene ssente eziriika baayavuwala dda. Mayinja. Kati ketudde wano. Taata wa Chameleone ne nnyina bakulaba. Ndalowooza by'oyogera. I'm a realist. Put up a strategy. There are many musicians. Katuluwama baamuwaaki. Musale yamuwa. Lwaki sali musale? N'ensereko mulamu. Teyayina bazannya kabadi. Ensereko yamuwa. Teyayina bazannya kabadi. Ewange sisaagalayo.